atenderezwa gurumizwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndikitangala mbasindika ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula lizaala enkambwe wakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanye na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakwera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe embwa amayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangaala saba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru yingiza zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliyiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikola kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omunamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa tewaliiwo kadde konna mu bulamu bwammwe nga temuyina mugaso nga temuyina kiruubirirwa nedda ne w'obeera nga oliisa omunaku oba nga oli awo okola keeki eri mu mukwano gwo oba nga olabirira omwagalwawo oba nga okuulakuula omuddo oba nga olaba TV oba nga weebase omwagalwa oba oweereza amayengo eri ekittavu eky'olulubaale mu butonzi kitegera oba olina ekintu ky'okola nga kikuyimusa oba nga kiriikiriza omubiri gwo oba emmeeme oba omwoyo wo oba nga otonda ebyo ebikontana ebyo ebikuleetera okubeera nga weetaaga ebisinga abaagalwa tewaliiwo kintu kyonna mu lulubaale oba gye muyita universe ekigenda butaka abaagalwa kasasiro gojja mu ffumbiro lyo omutwala n'omuteeka mu lusuku n'avunda era n'afuuka nakavundira omuti gufa mu kibira ne guwanirira obulamu obujja ebisasiro abaana b'abantu bye baweereza era ne basindika mu ssemayanja bireetera emyoyo egy'enjawulo okujja ku sseŋŋendo na ttimba gisobole okubeera nga girongoosa n'okukyusa obulamu bwagyo amayengo agenge entalo obukuubagiro wepo n'okusuubula abantu bannammwe bye bireetera emyoyo emirungi okubeera nga gijja ne gisaba eddembe ekisa n'obukuumi eri abato abaagalwa waliwo eggye eryeyongera okubeera nga liikula mu butalabika liyinjiwala era nga tewaliiwo asobola liyimiriza era nga bangi nga mumanyi nti tewaliiwo kizikiza mu nsi ekitasobola kubeera nga kijjibwawo kitangaala nga okwesa akabiriiti kamu
okukoleeza kando ejjawo ekizikiza ekibeera kiri mu kifo. Buli kigambo kyonna ekyekisa oba n'ebikolwa eriŋŋanga kando gy'okoleezezza. Buli kikolwa kyonna eky'okweyagala kando eri obulamu bwo. Buli w'ofuna akadde n'okkakkana n'ossa ekikkoowe n'olekeraawo okubeera nga okola ebikolwa mu ngeri ey'obusungu oba otonda ekitangaala ekisingako ky'oba olina mu kadde ako. Buli w'ofunayo akadde n'owummula kiba kitegeeza nti oba okakkanyiza emmeeme eyo n'oweereza amayengo ag'okwagala okuva eri omwoyo wo okubeera nga gajja eri olulubaalo olulabika gye muyita physical universe. Omwagalwa ne w'obeera ng'okaaba ng'olina ebiwoobe era nga owogganira mu busungu, emabega w'amaanyi ago wabeerawo ekiyaayaana okugattaganya n'okubeera nga ovaamu eddembe okuva eri ggwe. Tewaliiwo kadde konna mu bulamu bwammwe katalina mugaso, kubanga ekiruubirirwa kyammwe ekibereberye ku sseŋŋendo na ttimba kwe kubeera nga muyaayaana okulaba n'okusanga amakubo ag'endabirwamu y'okwagala. Naye eno si y'engeri gye mwasomesebwamu. Mwasomesebwa nti ekiruubirirwa kyammwe kyaliko okubeera nga mubeerako ne kye mukola, okubeera nga mukola ebyo ebibaleetera ssente n'okugabana ebintu eby'enjawulo. Nga kituufu ebyo byonna ebikolwa birina ekiruubirirwa, naye emabega waabyo ge mayengo ag'okwagala, kye kiruubirirwa ekyannamaddala. Kitegeera, wandiba oyinza okubeera omwesi w'omweso, nga mu kwesa omweso ogabana kwagala okusinga omuntu asalawo okubeera nga ayamba mu ngeri enyoomoola abalala era eyisaamu abalala amaaso. Kitegeera, oyinza okubeera omuddusi awo yatudde mu kwagala, ayina ekisa mu mutima era nga ebikolwa by'okola bya kisa byeyongera okubeera nga bireeta okwagala okusinga oyo afuula abantu abalala okubeera nga batono eri ye. Nga newankubadde buli kintu kyonna kiyina omugaso era kiyina ekiruubirirwa, abaagalwa musobola okusalawo okulinnya mu biruubirirwa ebinene mu bulamu bwammwe kasita musalawo okutonda okwagala okusingako okubadde mu bulamu bwammwe. Era nga weebuuza ekibuuzo kino wammanga oba ebibuuzo bino wammanga, osobola okweyagala nga newankubadde oba okooye mu kukola byonna by'oba okola era ne weesanga nga weetaaga okuwummulako. Osobola okweyagala nga newankubadde tewaliiwo kintu kyonna ky'oba okoze mu bulamu bwo. Osobola okwekkiriza nga bw'oli mu ddembe nga teweesalidde musango, ng'omanyi bulungi nti amayengo gano ag'essanyu ge mayengo amasukkulumu era ag'amaanyi agagattaganya mu kittavu ekyawamu ekyennyanja ebiwassemayanja mbutalabika. Abaagalwa, okwesalira omusango we kubeera nga kuzze mu ndaayo kwe kukujja ku mulamwa ogw'okubeera nga weeyagala nga ggwe. Kuno kubeera kwakuwandiikibwamu buli we kuyimuka ne weefuula nti tolina ky'okola mu bulamu bwo oba olina okubeera nga olina ky'okola. Gwe kennyini weebuuze, empulira enoongezze waliwo kyenkola okusobola okubeera nga neerabirira nga neeyimusa oba nga nnyimusa abalala?
waliwo amayengo ag'essanyu eddembe n'obulungi mu bulamu bwange ne mu bulamu bw'abalala? bwe kibeera ng'ebikolwa byo oba okuwummulirwako mu kwagala omwagalwa nga weekuli okwesayira omusango kwonna nga gy'emize egy'emikadde tegibeera tegiyina kifo kya namaddala eri emutima gwo, ekiruubirirwa kyo ekyannamaddala kyangu nnyo okusinga okukikola, kubeera kwagala. Tunuulira akakisa konna akasobola okubeera nga kaleeta essanyu, okwagala, eddembe n'ekisa eri obulamu bwo n'obulamu bw'abalala. Kitegera wobeera nga onyumirwa olukaawa ku kawoowo ke kaleeta omwagalwa, kiba kitegeeza nti obeera ovaamu amayengo ag'okwagala n'okusiima agaabo bonna abasobodde okubeera nga bateekateeka kaawa oyo okuviira ddala mu kusimbibwa okutuukira ddala mu kumunywa. Bwe kibeera nga luyimba lw'oyagala luwulirize, bwe lubeera nga lukoleeza omutima gwo, bwe lubeera nga luyimusa omubiri gwo, bwe lubeera nga luweereza okuyaayana okulungi eri abo bonna abeetaaga okwagala. Weebeera mbwayo oba weebeera ekintu kyonna ekikuleetera okwagala, ne we babeera bantu banno mu mbeera ey'ekisa, wuliriza okwagala okwo okw'obuziba, osobole okubeera nga okulaba eri abo bonna b'oli nabo mu lugendo lwo. Mu makubo amanene oba amatono osobola okusalawo okutambuza obulamu bwo n'ekiruubirirwa ekyo ekyannamaddala. Kyangu nnyo okusinga osobola okubeera ng'olowooza. Yaayaanira kwagala, laba kwagala, beera kwagala. Katonda akuwa omukisa. Kwagala nnyonyi ddala ife bajjajjaabo mb'amayembe abazadde era amalungi, atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe, akuume.